Gianina akola biki? I'm an influencer, a dancer, a content creator. Okay. Though, I'm a DJ also these days. Never nange. Omulimu gw'otaakola nga teguliiyo. Noonya ssente. Atakola taalyenga. And I'm here to work so I can see myself up there. Sagala bagambe nti ono yamuwa yakola kino. Yakubanga nze source. Oyagala kubanga gwe source. Oyagala kweraba nga oli ku top. Okuzina kuno. Okukola for fun or for just for business? Well, natandika nkikola nga it's for fun, and then it turned out nti kisobola okumpa sente. So kirealizing ddi nti kati kisobola okuwa sente? Is it senior 5? Yes, senior 5. Sorry, sagala later but it was senior 5. Yeah. Which realizing anti kati this is a business. They could inbox me ne bampa sente nga oli ayinza okubuuza okolera sente meka. Actually Ivo yankubira nambuuza okolera sente meka. Ne mugamba kati nze ngandaba nyingi. Ne mugamba 15. By then. Ne mugamba 15. Twavaawo bwe twali tumaze okukola bwe twavaawo naye nampa emitwalo 25. I was like bwe bitu bibeera bwe bitandika nenkachingirawo mpolampola ne manya nti kati bwe mba ndi bwe nsobola okucharginga kino nsobola n'okwongezaamu. Okay. So notandikirawo gufuula omulimu. Netandikirawo gufuula omulimu. Naye mu kusookera ddala it was just for fun. Tanjukira I was studying nze nga nzija ne mpulira akayima kalimu vibe nezija nenkakola nekatambula ngamba nakikubye. So kati since then notandika okubeera nga a business kati yakuzina ogifudde mulimu. Because musicians come bajja mu inbox yo nakubuuza nakamba nina akayimba kange nsaba kampromotingirako, how much do you charge? Namubuulira ne muteesaganya then you work. Muyimbi ki gwali osoose okuba nga okola naye? Sisobola kubuulira nti mbajjukira bangi. I don't know. Bangi. Baziko ogambye yasooka okumpaala. Anti okuwa gig, the first artist okuwa gig. Nga sente nyingi. No whatsoever. Simujjukira. Ani yasooka okuwa sente nyingi? Of course it was Rickman, you know that. You know that. It was him. But why Rickman was the first artist to okuwa sente nyingi? I don't know. He felt like maybe I was worth it. Because namusabasize yaba like he gave. Oli omusabye mmeka? Nali musabye mmeka? Sijukira zina. Try to recall. Zali ntono. Wajale emitwalo 25. Zali mmeka? Okay, nakuwa mmeka? He gave me was it 800 and then later added me. I don't remember very well, but he was the first person who kumpa sente nyingi. Sawe mwatandikira. Awe mwatandikira. Enkolagana yammwe. Enkolagana yaffe, yeah, because he looked for me. Yeah. Atandika atyo okugamba nti kati munne tuve mu mbeera y'okubeera nti kati oli dancer azina challenge. Tukwate luno olugendo olw'okubeera nti munnange wabaawo enzikiriziganya ey'okubeera nti your girlfriend, boyfriend. Well, I can't go into details. But no. Tuli mu kubeera nga tubuulira abantu abatulaba. Abatulaba? Like you talk to a person. You get to knowing a person. Mwetegera. You know. Wanga toli bwada until you've ever been in such a situation, so you know what I'm talking about. Nze simanyi mbuuliza abantu. The normal thing. Kati mwava mu by'okubeera nti kati mukola business. Yeah. Ne mutuuka ku grade oba ku level y'okubeera nga like you guys you dating each other. Well, it didn't start from working to just, you know, it was more of a friendship because we've been friends for a very long time and we could help each other. We hang, we have fun, you know.
Mungerichi. Nina mungerichi. Kuba by then. Just like the way you hang with your Rickman friend. omulabide bangachi. I met him in 2022, is it? 2022? 2023. I don't remember very well, but Moje Myaka. Kino mutandika do kifula serious. Because kati ensi yonna ekimanyi you and Rickman muli boyfriend girlfriend. Everyone on social media knows you and Rickman. I would give it to you guys like Momuchi answering where Mwashiraba didn't like it's serious. But I answering that no, I would never. Okay, what's going on between you and Rickman? He's my man, like we're dating. Sorry? He's my man, like we're dating. Make your part, like increase on your voice. We are dating. You are dating. Yeah. Chengezako kubuuza. Of course, like we are dating. He's my man, I'm his girl, like you know. Yeah. That's what it is falling in love with Rickman. Like kyakusikiriza. Like kyo wamwagalako. Ngaffe kirugamba nti munne omukyalo oyo mwagaddeko kino. Omukyalo oyo mwagaddeko kino. Gwe kyakwaliriza like to fall in. He's a good person. Not just into about faking to be a good person, because many people fake to be a good person. But he's a good person. I think I've even talked about it. Muntu mulungi. Yeah. Muntu mulungi as in how? Wakati. Simanyi, how can you describe a good person? He's kind. Kale, I know my characters, like he's humble. He's a good person. He will make your life easier. Don't you think Rickman is an artist? Yeah. Oli dancer, oli influencer. Yeah. Golaba like mumachinga. What like yali nsalawo oyo ntuufu. What's that? Secretary. Rickman, he's an artist. Yeah. Oli influencer ate ng'oli dancer. Wa TikTok. Yeah. Gwe ne Rickman golaba mumachinga bulungi nnyo. Yali selection in it was a right selection, you and Rickman. Mu bintu bya love temulimu bintu bya matching. I don't think mulimu ebintu nti kati nze I want to match with that person. I don't know, because love is love. Yeah. Love is love. So I don't know. Ntatechi, that's why like anyway, sagala kuchogerako nnyo. Ate kyotayagala kwogerako. Love is love. Love is love. Love is love. So you love him. Why would I be calling a person that he's my man? Of course you call that person he's your man. Kugamwava ne ku stage egamba like he's my boyfriend, he's now your man. I think it's more of a civilized way. That's how people say it. Like you can be girlfriend and boyfriend, but sometimes, you know, no nagamba he's my friend, he's what? Like it's not that different. Okimanyi omusajja gw'olina yaliko omwami wa Sheilah Gashumba. Okimanyi oba tokimanyi? Yeah, nkimanyi. Engato z'olimu ozimanyi oba tozimanyi? Engato zandimu zimanyi. Engato zandimu zimanyi oba sizimanyi? Size gye wayingiramu ogimanyi oba togimanyi? Well, me, I don't know. Tekyakuleetera kutyamu. Buli muntu alina past ye. I tell me I don't care about the past. I focus more about the moment and future sometimes. So ebisigadde, I don't chew more than I can take. Yeah. You mean tewafunamu kwennyamira kwonna agamba nti ono gaya abadde wa Sheilah Gashumba, banaakiraba batya? We are human beings, we are not angels. Yeah.
And in this life, bobeera ng'okolera ku bintu by'abantu, you're not living your life on your own, or you're living your life for yourself, you're living your life because of other people, you're gonna regret in the future. You're gonna be like, I wish I did this. Singa nali bwenti, singa nakola bwenti. Because obudde obuyitawo tebudda, and tetuli mu kudda buto. Wakitegeera. So kusalawo okwo kutuufu. Okusalawo okwo kwali kutuufu. Okugenda ne Rickman. It is not something to feel guilty about. Yeah. I'm just living in the moment. Living my life. Yeah. Kyogamba okudatinga Rickman ng'ate yaliko mwami wa Sheilah Gashumba. Toyina gundi yonna gye wawulira mu mutima. Gamba nti oba munaye. He is a human being. He's like others. Sheilah gamba nti me dating you, Kangeza say that me dating you, like there is a problem. You're a human being. Ate kalenza abantu sipima abantu. No, I don't. Era nange sida wonimbere awo mboba nepime. Nze buli muntu mulaba nti you're a human being. Fena tuli bantu. What omuli kyakola nawe osobola okukikola, tulina omusaayi gwe gumu. Ebyo I'm not that kind of a person. Yeah? Era ne bwojja oba nti owenkana otya oba ki, me I'm going to see you for you. Oba wayagala just kulaga nsi nti kati Rickman gw'omulina. Ate omulaga nti. Nti like, you know, nti cause tiwali atali takimanyi nti waliwo ekyaliwo Sheilah Gashumba ne Rickman. Publicly. N'otumanyisa nti munaye Rickman gw'omulina. Nze yajja ne mbamanyisa. Ate kati ani? Because you used to post him nga muli mwenna nga mwekisinga nga mukola biki. No, don't lie. Nga muvibinga mwenna. Ate I don't lie how. Don't lie actually. Don't lie. But actually, I think this is the first time me having an interview and talking about that we are dating. Yeah. Yeah, so kanaja nawagamba. Yeah. Yeah. So don't put it that way. Don't put it that way. Because either way, whether what we are still living life. We are living reality. Yeah. It is not something to get no where, oh my God, we're showing off, we're dating. Serious showbiz. Okay. Yeah. So mukutwalize wamu golaba nti oli good replacement. Sheilah Gashumba ye yaliwo. Oli good replacement ya Sheilah Gashumba. Don't put it that way. Replacement. Hey, are you a good replacement? Hey. Don't put it that way. Attention, we're just people in love. Like, don't be like that. Yeah? We're just people in love. Don't put it that way. Like, or what. Because for tulaba engatto tulaba nene. Yandironzeyo omukyala maybe agwa mu class ye. What do you mean? Okusobola okutulaga nti kati munnaye bwava ku Sheilah Gashumba. Ayinza okuba munne bayadde ate mu TikToker yaddirira. What then you are trying to insult like TikTok people, influencers? Ate how? Do you mean like they are small? Like Kyengezaako kugamba nti Rickman engeri gyali fentu tatumanyi Sheilah Gashumba, who is she? Right? Tatulowooza maybe agenda kweyongerako okukola ki? Ate mbw ayinza okuba teyakka busi n'agenda ate n'anoonyaayo gwe. Well, for what I can tell you, right now I'm 19. I'm still growing. And I didn't want to say, but I still have more to look up to. Nokwezimba, nokweyongerayo. You never know. It's not even, you never know. Jebuja, I might be bigger than that. Or even more. So, don't. Watch together because we are still growing. You're 19 right now. Right now I'm 19. How old is Ricky? He will tell you. Ask him. He's old enough.
Golaba no omusajja w'ebirooto byo nina. Lwaki tondeka? Nyamba, simu ondeke. Mbuuza. Rickman olaba ye musajja w'ebirooto byo. Ye musajja gwe wali oloote ebbanga lyonna. Bambi. Simu okolotya? Simu ondeke. Anti tuli mu kwogera. I feel like relationship wagijajamiza nnyo gibuuzabuuzaako nnyo ebibuuzo. Ate ntya. And it's too precious. Tugireke. Rickman ye musajja w'ebirooto byo. He's a good man. He's a good man. He's a good person. Yeah. Olabawo progress. Olabawo progress between the two. I can't say much, but what I can tell you, you know, in this life, it's very easy, like very easy to get a man, like very easy. But getting a man who acts like a man, it is not. Rickman acts like a man. So, yeah, he does. So, Bichi ebyo. Ngachi. No, like in brief, Bichi byakola like byalaga nti man, this guy acts like a man. He's a man who acts like a man. Abaliyo bakiraba bakimanyi because many have men nenga abasajja baabwe they don't act like men. Yeah. Sheilah alina interview gye yaliko. N'agamba mbu yalaba Rickman ne new girlfriend we ku border. N'abayitako. Era ne Rickman naye n'akyogerako ku TV. Kituufu yali gwe. Rickman n'akyogera ku TV. Alina TV gye yaliko, TV station gye yaliko. Well, for what I know, nze sirinnyako border with my man. No, I've never. Kati yalaba ani? I don't know. Simanyi bandi. Yalaba nga mulinnya border. Not really. I've never. Like, techi happening angao. Yeah. Techi berangao. Tochulanga ko Rickman ng'akyogera ku TV station yemu. That's what? Kuba bakimubuuza n'agamba Noli yagamba twamulabye naye nga alina new girlfriend we nga bali ku border n'abayitako. I don't know. I didn't say I put down money. As long as it's not me, I don't know. I don't really know because to me it has never happened. Like you move together. Well, sometimes wabelawo program is belao. You know, he's very supportive. So sometimes wabelawo program is belao. I need help. Ate nanyambako sometimes. They've been telling me like I can't reach them because he's very connected. So kati gwe muyambirako wa kupushinga music we gwe woyingiriramu ng'omukyala ali supportive on his side. He knows. I know. Yeah, manyi. Never mind. Be precise. Yeah, manyi. Yeah, manyi. Wakati nze nina wenkwewunyiriza waawano kugamba nti kati Rickman is my man. Omanyi stage y'okuva ku boyfriend endala. No, I'm saying that because he acts like a man. Yeah, he does. So don't make it all big and everything. Yeah. I don't know about his past. Tobimanyiiko? Simanyi, I'm just living in the moment. Yeah. Nfaayo ku binkwatako. Sifaayo nnyo ku bintu. If it's not about me, sometimes I don't even want to hear it. Like, which was tekiri kunzo oba kinyongerayo, or maybe about the people that I love. I don't want to hear it. Yeah. Mwali musinkanyeko ne Sheilah Gashumba in one place. In one place? Mwali musinkanyeko. I don't know. I don't know. Enkolagana yo naye ekala eri etya? Because gwe influencer ne influencer. Like muyinza okuba ne waliwo enkolagana eriwo. Enkolagana, well, we're not friends. You're not friends. Like sometimes because she's a woman and she's a grown-up woman, like who's living her life, and I'm also here. I'm trying to live my life. So
Biba tebigatta. Temusinkanangako nga wogamba nti osinkana omuntu emunyumyemu you know. No, tetunafuna business etugatta bulungi. Yeah. Temunabafuna business bagatta bulungi. But I don't know. Like no, I've never. Naye temusinkanangako? No. Oba at any certain occasion or event? So usually I don't move. I only move when I'm going to work mostly. But ebiseera ebisinga byonna mbeera waka. Naye wandyagadde omusinkanako oba tekyetaagisa? For business maybe. You know me, I love business. Kati bwakeera kumakya nakukubira nakuyita. For business? Sobola teekawo mbeera. Najja noonya ssente. Noonya ssente. Mukozi wa ssente. Mukozi wa ssente. Ebintu ebisinga as long as nti si kyakutta muntu oba kulumya abantu balala oba kukola ki. It's about working, kweyongerayo. Kati your family knows that you and Rickman were dating? Yeah. Mommy and dad knows about that? I don't have parents. Hey. Oh yeah, kituufu wakingambako. I don't. Okay, your family, your siblings. Yeah, they do. Because they can see stuff on media. Or sometimes abantu basobola okujja bagamba, hey, omanyi kino nekino nekino nekino, and then from nowhere you get a phone call and you're like, no, it's not like that. Bichi oba bamu nga bakusazeko ebigambo, so they know. Yeah. And you always move with Rickman nga holdings what? Nga holdings. Well, me, I'm a clean person. It's not about Njobai, only him, even my friends. Like. You met Rickman by the time weyajira okubeera nga tewaaliwo omusajja yali akwagala. Wali tolina muntu gw'olaba at that moment? No. Nina? No. No. Kyogamba Rickman your first boyfriend was Yubura, obadde ki? Like, yeah? Terera. Let's go on another question. Oh my God. Like, is your first relationship, you and Rickman? Your relationship here, so say? Relationship here, so say? You and Rickman? Yeah. Ongambi, you're 19. Yeah, yes, so say. The last interview I had with you, Angamba. The last interview I had with you. Was I in senior, what? Was I in senior 5 even? Simanyanti. I think. Was I 17, 18? That's Simani, because you're 19 now. Yeah, right now I'm 19. My birthday is soon coming. What? And my birthday is soon coming, but yeah. So Chogama Rickman himself goes to Kubango dating. Nina. Like a man. Yeah, man goes to dating a man. Himself goes to dating. A man. Nobody will know about those dating. The Simani Bali boyogerako. So kitegeeza kusanga olina mbeerera. Ibwa wali akati byotandise. Ate kya nti wabi? Wabi? Yeah? Bibi. Tebize. Yeah? Tebize. Ongambye musajja yakusookako. Gwesoso datinga. Gwesoso datinga. Kati wulira byombuuza omanyi kyo watulinda mbaga. Mulyoke mukole mutuuke ku eri situation eri. Enkolagana yo kati naye eri like bitambula bitya? Tonnamufuna mbuzibu. No, tonnakifuna mbuzibu kuze munnaye musajja muyimbi alabika bulungi. Olaba mwegwanyiza era nabo basobola okubeerayo. Well, when you're dating someone, like everybody knows their boundaries, and a person who loves you will create boundaries for you. Yeah, just like me, because I'm also out there. But you create boundaries, you know, because abantu bakola ebintu nga babiraba. Amanyi abera kumanyi. Amanyi kyagenda okukola onyige, amanyi kyagenda okukola. You understand? So. Okay. Yeah. So eno gundi gye twakulabeko ku airport ye Kenya gy'obadde ogamba? No, that was Dubai. It was Dubai. Obadde ogenze kukola ki? Vacation.
Era Rickman is sponsor. Say it. Ani sponsor what trip eyo? No, be frank. I just really don't understand. So people I want to say that we are doing for real. Wabadde ogenze just sikola ki? For vacation. For vacation. Yabadde yadbanga ki? 6 days. 6 days. Nali njagala kumalayo maybe like 2 weeks naye nga I can't nga nino kuma where I work. Who sponsored that vacation? Nedda tubeere ba mazima. Me, I did, but of course, you know, he got. I know kubeera onayibirawo because he's a man. Yeah. So I know we yakwatiriddemu ng'omusajja. Well, kuba kale nina anyway. He wanted to be the sponsor of everything, but me, namugamba njagala okukola ki, like I want my first vacation. Belenga, it's me. Nga sente zivudde mu nsawo yo. Nga it's me. Sagala kere kumacha muntu ambulire mboba visa omanyi yameka. Nga I don't know. You know ekintu kale kyeweekoledde. Because I was supposed to go there for my birthday last year, but I couldn't kuba nali mu bibuuzo. Ninda malirize, then I go. So kati go wetaddemu akasente. He talked about it. Nanga njagala kutoka ku vacation ngamba jasooka nze neetwale kuki gwe. Then after you take me, because you know him, he likes moving. Era we natuuka eyo nga beera onaga kati ogenda kugula bino weka ogenda kukola ekyo. He complains ko tulina obuzibu. He wants abeera ayagala okubajinga in to help out, but yes. Me naturally mbadde nga nekolera ebintu byange. So we are getting difficulties, but we shall get there. Yeah. Bannange, lwaki okayanya omusajja? I don't know. Maybe I'm too used like okubeera nga ebintu ebisinga mbyekolera. Oyagala okubeera nga gwe buli kimu gw'okyeteekamu. Tolinaamu kasente ka Rickman. Of course anteekamu omusajja ayagala omukazi. Of course ateekamu omukazi we, but you ekintu kyeweekoledde kiba different than kyebakoledde. Olina engeri gy'okiwuliramu. You be like, I did this for myself. Like you be proud of yourself. Yeah. So wagenda ku vacation wakana omuleke Uganda n'ogenda Dubai. Oh, he's a man and real men work. Like he has a job. Not even just one job, like many. So he's always busy. I think ngende nayo ku vacation. Nga tuli mu agenda mwezi tuwazo this month. Yeah. Guno mwezi gwakolera ddala. What's going on? Sijja talina nnyo byakola. Okay. So n'ogenda ku vacation n'okomawo ne mutandikira mwakoma. Of course. Okay. Obeera naye? No. Lwaki tobeera naye? Badde manyi like you guys you stay together. No, I don't. Wangamba obeera ne sister o jajjawo. Naye sikyabeera naye. Tukyabeera naye. Though we be anyway, kalajja. We can't resist being together. Like wavayo wa jajjawo. Ne weepangirisiza. I'm not. Right? Yeah. Rickman abeerawo naawe obeerawo. Of course. Ne mufunamu obudde najjako ewe naye nojjako ewe. Kiki kyopanga ekituufu? Kiki kyopanga? Simanyi bakunsindikidde. Nze ngamba lumuyibula nkimanye. Bayinza okuba bakumpangidde ng'oli mutego gwe njini. Ate ntya? Wanje? Of course people hang, like we go out. Most of the time we just go out. Yeah. Movies, dinners. Chilly. Just for meditation, you know. Okay. Nambi yebale kulabirira. Yebale kulabirira. Nange nebaza okwerabirira. Naye alabika effort yasinga yeyi. Nange nebaza ekikuta sikisuuliridde. Ekikola ki? Ekikuta sikisuuliridde like
Ekikuuta Avuddemu amaanyi. Kiki kyotegeeza? Okunaaba. Tamanyi nti abantu abanaaba baba banyirira. Okay. So kati oli mukwano ne Rickman. Bannange. Si musango naye. Omuwuliriramu emirembe. Ate osobola n'omuntu gw'otawuliramu mirembe except oyagala kwetuusizaako bo. Okay. So kati akaseera ak'okubeera mwenna kalituuka ddi? Abamanyi ebyaffe. Rickman ebinna byo yalimu emabega toyagala biwulira. Last relationships zo toyagala ziwulira. I don't judge people because I believe buli muntu abeera ne ups there, downs there. People do their own mistakes. No, like I'm not God. Buli muntu alina byakola according to situation gyalimu oba what. Nange nina my own past and people don't judge me for that. Okay, some people do, but he doesn't. So, nzani? I don't judge people. Kubanga kati Ibra gwe ne bajja ne bangamba, no, Ibra. Edda yakolanga bino ne bino ne bino. Ibra, right now I know you. Like you've been good to me. Why am I going to judge you according to something you did? It is in the past. What if you change? Because people change sometimes. But I did this and this and this and this, and I choose to change now to act grown. Yeah. Then mwalimu badde kawo ne mwajuwing on something. Nagamba kino gwe nogamba let me do this. Like ng'omuntu ali in love with someone. No omuntu ali in love with someone. I don't know. What leads to arguments? Like nitugeeza nti omanyi nga kiri kyongambye nti omanyi nandyagadde nze trip yange esooka njeteremu sente. Nanti kati kyetuyina is that me I'm outspoken. Whatever kyona ekibeerawo ekituukawo nze sintaawo n'ensirika. Like I talk. Ate n'ekintu ekirala newennyumba oba ye ne wayomba tojja lowooza nti tuyomba. Tuli bantu baddembe. Like we are peaceful people. Nobeera you won't tojja lowooza that tuyomba. You be talking. Though you find a way in a very respectful way to approach it okiweeyo because we are all grown ups. Togenda kuva eri mukulu munno ate omulekande. But how do you handle things? Like what? Like how do you handle things ekiba kikususeeko ekiba kituusewo between you and him? In a relationship or in a real like life? In a relationship kati gyegendiko gwe naye. How do you handle things? I told you, me I'm outspoken. Ate naye si muntu. The moment you do something to me, I'm straightforward. The serum, the moment you do something, I'm gonna come to you and be like, hey bro, can I talk to you? So you did this and this and this and this and this, and that was not good. Me sagala kumpisa bwanti. I don't know how Avudde kuki. Naye you can just come and talk to me because I'm understanding. Like I understand people. I try to understand people so that siteekawo sagala nnyo ebintu bimalako ddembe. Bintu mbw ate onanyize ate kati we are acting like this. Newagiba mikwano gyange bw'oba mikwano. Saagala ebyo manyi abantu banyigana. Banyigagana. Mbw ate kati tweyiteko. Ate tukole kino. No. You have to be brave enough. Like act like a grown up. Come approach me, talk to me. We solve it. Akantu katono nnyo kasobola blowing a very big thing. Okay. Just because you can't approach or maybe you can't even apologize. Ate nga bintu kintu kitono nnyo. Kintu kiki yali akoze ne kikunyiiza noga hawalaye Ricky kino nedda. Kintu ki? Kikambwe. Kwegamba leero wazze ng'ogenda mu malamu kala. Kintu ki? I don't see anything. You don't see anything? No. Chobo manya tubadde tu dating. We are dating. Chobo manya we are dating. Like yeah, that's enough. It's enough. Kasita we are. It's enough. It's enough. Kasita tu dating. We don't need to go into more details. Niyo ofumba ku mmere omufumbirako kamere.
Nze ndi mwana wa jjajja. Omanyi okukola emirimu. Ndi mwana wa jjajja and cooking erina engeri gye nzijjako stress. Oba kitegeera. Erina engeri gye ndeeteramu kale it helps me think. Not even just cooking. Being active. Because most of the time, tetubeera nnyo waka nti waki. I'm always working, he's working. Kati wobeera waka n'obeera nga wadde ebintu by'okukola ki. So muyambako kumufumbira, kumwolezaako. Si bye nkugambye ebyo. Tobikola ebyo? Mbadde ndi mu kwogera ku nze naye oyagala kunteeka bigambo mu kamwa naye. Ngamba omufumbira kamere n'alyako. Kozi oli mwana wa jjajja kitegeeza ndi mwana wa jjajja nti mmanyi ofumba. Kitegeeza ebyo oba mufumbira oba simufumbira byange. Ate okwoza like kuwaata pini ebyo byonna byange. It's me to know about it. It's me. Bannayo olabiko kati kugwe naye ani asinga okwagala munne kale ani ayina laavu nnyingi eri munne towards each other. Mubulaba ani asinga okwagala bunne? Tubuulire. Bwolaba ani? No, nze simanyi. Gwe ngamba kubanga oyinza n'obeerawo ng'omusajja munne olabika gwe omwesibako. No, I can never put myself in such a situation. Yeah, I don't do situationships. I know my worth. Ogamba ki bw'osobola omugambayo kale at the moment? Ngamba ki? Anything. Anti ebigambo mba nina bingi bimbula. Bigambo ki byosobola okugamba Rickman wano? Ngamba ki? Munnange Arsenal yawangudde luli naye wali wasuubiza nti buli weewangula onjo kyayo. Kati tonaakunjo kyayo. So I don't know oba ondowoozaako ate kati jjukira yawangula nga naye by the time nali siri ki mu Uganda. I was in Dubai, which means babeera bansasula mu $. Akusasula mu $? He's supposed to be paying me in dollars. I was not in Uganda. Yeah. So kakati andowoozeeko. Akulowoozeeko. Mbadde mmanyi engeri gy'otaaliwo. Ekyo tukireke tukigende. Arsenal bweriddamu n'egoba. Ate kijjawo nti no yakuba. Tekijjawo nti ekitegeeza ye yagamba buli Arsenal lw'esamba n'egoba. Nagamba buli Arsenal w'esamba. Actually, he's a good fan of Arsenal. I love Arsenal too. Actually, he made me love it. By then, wali wagira team ki? I was there. Team zinyiza. Olw'omukwano gw'olina gy'ali yakukyusa. Erimu ssente Arsenal. Arsenal erimu ssente. Kwegamba olw'okuba yagamba nti munne buli Arsenal lw'egoba ngenda kukuwangayo ko gwe kwokyuke. I'm supporting what he likes. And yeah, Arsenal it's a good team. Like, you know. Wale wagira ki mu kusoogera ddala? Ali sina kyempagira nze. Rickman olidde ssebo. Omwana amugamba nga buli Arsenal lw'esamba buli lw'egoba. Jjukira kati zeeyongeddemu n'amagoba. Kiki? Kati bw'etagoba. Ate bangambye weegoba. Bagenda kumpa. Simanyi. Jjukira esamba leero. Esamba ina Premier League ne Champions League. Esamba leero. Naye simanyi era bansabire kubanga. Kino kye yakusuubiza olwaleero kinene. It's big. It's big. Yeah. It's big. Well, oyo Gianina mukyala mwana muto influencer. She's a TikToker, dancer. Ate nga munna ayinamu kasente ke kati. Si oli Gianina oli gwe twalabanga mu kusooka oli yakyukamu ebitala byamuta. Which is okay. Omusajja ayina muyimbi, omusajja ayinamu kasente. Omusajja alabika bulungi nnyo Rickman. Fenda tumumanyi Rickman man Ricky. Guy ali down to earth. Omusajja talina buzibu ku muntu. Naye nga Nina TikTok ogifunyemu. Yeah.
biki by'osobola okugamba abantu TikTok by'ogifunyemu in brief? In brief. Is it okay nembyogera? Saagala abantu kumbala nti kati alina kino ne kino. Yanyi abantu ne bandabira wano, but let me just say a few to inspire omuntu ali eyo, because abantu abamu banafuya TikTok. Balaba abaana abali eyo ku TikTok just balina omuzannyo, they're just dancing, tebalina byakola. First, TikTok erimu sente. Not even just TikTok, kale influencing mulimu sente. The TikTok emperedde level yonna nengimalako. Okay. Endabiridde mu ngeri ez'enjawulo. Funyemu ataka oba okitegeera businesses bwange obutonotono, like kale ennyanja ekinene. Olinayo side business, right? I do. Okay. Nina n'ekirala kye nakudoba naye kano kankayiseewo. Right now, I work for this brand. It's Yaket. Okay. Abakola amazzi ga Yaket, but bakola ebyokunywa eby'enjawulo. So some people were complaining nti ebyokunywa tebabifuna mu budde, biki ewamu tewali. So nasuzeewo nsuubize Yaket bambi. Mujje mu supporting ebyo. Nina mango milk, lemon, energy drink oyo gwe mwalabe gwe nakoleka akalango, amazzi amanene amatono. Mujje munguleko n'ekya Hibisco biscuit. Okay. Yena ow'enjawulo, ow'ebikebe, ow'obuboxi, bambi mbisuubuza mujje munguleko. Okay. Nga bwe muwulidde mugende muwagire omwana attu. Mukyala mukozi ate ng'ayagala nnyo okuba ng'akola. Yensonga lwaki mumulaba wano. N'ekirala Nina, enkolagana yo ne baddansers banno ba Sharon Pinks, ba Zaira Bibi, eri etya? Not bad. It is more like not bad. Like it's acquaintance relationship, you know. We work together. Kati. It is good. Temwinaawo mbeera yonna agamba nti awensi oba ogiteekako amaanyi ate ensi bw'ogiteekako amaanyi oba tojja kukola ki? Ku bonna, who is your best friend? So my best friend. Because best friend ye muntu tuzibya lunaku ng'omukubiddeko. Best friend wange si TikTok. She's not even like more into social media. Like gwe nkolagana nayo like nga bwolako tutera nnyo okulaba Sharon Pink, Sharon Pink, right? And Zaira Baby, like bayina that bond. They call each other babeerako like bayina omukwano, like best friend. Yes, that's why nkubuuziza you and yes. Well, me it is more about, you know, we meet for work, then I go nenkola ebirala, because me I already have like my best friend, like I have friends already, and people find interest mu bantu buli omu gwawulidde nti ayagadde. Okitegedde. So but it's good, it's not bad nti oba tuli awo we don't like each other, because that would be a disaster. Naye nga mwekubirako. You can call someone ng'okola kingo or in a business, just in case, like. But without business, without business tokuba. Most of the time, it's ebintu ebyange. Most of the time, biri nnyo in business. And when I talk business, it's more like business, like business. Ovuga motoka ki? Nedda. Kiki? Nedda. Njagala kwogera nga yeeyo gye njagala. Like essaawa zino motoka ki gy'ovuga? Essaawa zino. Sigambye gy'oyagala. Oli ye baabawo? That's my manager. Hey. Yeah? Ayogere. Manager muleke omwana ayogere motoka. Well, right now I don't have a car. Lwaki Nina? I really wanted a car, so bad, and that was last year. Nanjagala bubi. But then I sat down with my entrepreneurship teacher. Nemugamba, I want to buy a car.
advise me, you as an entrepreneur. Nangamba olina sente mmeka? Nemubuulira n'emmotoka gye njagala. Gye wali oyagala. Nangamba you can afford it, right? Naye you understand that the car is an output. Nemugamba naye besides the car, I want even this and this and this. Namuwa options. Nemugamba amannya gaffe amatuufu gwani? Wabi? Amanya gange amatuufu nze Namwiga Rickman. Being a DJ wakitandise ddi? Nakitandika, it was last year when I lost my account. Nagetting nali sirina kale birala byenkola biri awo besides schooling. Ate I love singing. Kati nina mukwano gwange asomesa ba DJ bichi. So I could go there. Nga naye nze ngatta buyimba nemugamba nkoleyo track nyimbireko. Yeah, I could sing abantu balimu abirawo ku TikTok. Kati nentandika kale nange okwata. Nangamba, you know, you would make a real good DJ because you know how to dance, you get the vibe. Nga sibiwa nnyo budde. But then January, was it? I went to of this Kenya, year. Of this year. My friend Pricky from Kenya called me. Nangamba mbu waliwo ka gig which it was for Uncle Waffles. Nitutesaganye ensasula bichi, and then I went there. It was such a vibe. Girl gave us a performance. I was like, I want to be that. Nga goli mu byuma? No. Just for my presence, because by all content creators Kenya. In Kenya, but my friend Young Connecting, and in Uganda I was the only content creator there. It was really amazing. She was dancing, sometime playing the music. I was like, I didn't know DJing it was this fun and good, you know. I was like, I can do that. Okay. So being a DJ kati tubadde tukusinze kumanyira nnyo mu kuzina challenges z'abayimbi. Wagenza olaba nga tewakyali income? No, not wagenza olaba nga tekikyakugatta, like tekikyakola mo sente nnyingi okusinzira nga bw'okyagalako gwe kokwateko mu lugendo olulala? Actually, it's not that. Me, I personally am multi-talented. I believe I'm capable of many stuff. So, and sekiriza kubeera mu kintu nnyo okwekumira ennyo mu kintu ekimu cause onasonyiwa okyogera but ever since I lost my account, there is something that I discovered. Until you can be in one thing, from nowhere that thing naturally disappearing. And that thing helped me to discover that I'm more capable than what I think I am. Yeah. So DJing is not like I say dancing, no. It's me adding on what I have and embracing my talent even more. So kati oyagala bigatta ebintu bibiri? Yeah. Obeere DJ the same time ng'era dancer? Yeah. Because the DJing ogenda bikwasaganya otya? Kyekimu. Who inspired you okuba DJ? Because katuwona tubalaba bayitirivu. Tuyina Itania. Ekyasooka okuinspire munaye the vibe ya music, because I love dancing and music. I felt like I could do it. But when nalaba Uncle Waffles when I gained Kenya, it was really massive. It was magical. Mba female DJ ba wanted like tubali ba inspiring. Oh, they're so good. They're all good. Because katulaba lugendo lusinga kati lwe mwakwata. Naye katulaba like they're so good. Era buli omu oyina ekyokumigako buli womulaba ogamba ono nno ayina kino naye nno ayina kino. They're all good. So agamba tewali inspiring. They're all good and yeah. Naye kale oyo ayina engeri gye yakikolamu. I think they know her. Yeah. Bamulaba. It was really good. Okay. Well, tutunuulire ekyokubeera nti kati wakutte olugendo luli obudde bwa being like okubeera ng'ozina, okubeera nga ofunye obudde obw'okubeera ng'ogenza okudijeyinga, bino ogenda bo bikwasaganya otya? Well, DJing is just an add-on. Because besides dancing and influencing, waliwo ebintu ebirala byenkola nze nga nze. But it's about time management n'engeri gy'okola ki gy'omanagingamu ebintu bye gy'obisengekamu.
tesitugenda gamba nti all my like olunaku lonna ndumala nga I'm dancing. Not really nina ebintu ebirala byenkwasaganya. So DJing it's a add-on, and of course like I can find a way how to fix it and juggle it. Yes. Okay. So kati ekyokubeera nga kati oli dancer because ffe tukumanyiridde mu kuzina. Yeah. Kuzina challenges z'abayimbi.